Mu kusaba okw'enjawulo okukoleddwa ku makya ga leero wano mu Kampala, bannaddiini bategeezezza nga bwe baagala enkyukakyuka ezimu zikolebwe mu byobufuzi by'eggwanga. Bano baagala bino bikolebwe mu kitundu ekyokubiri mu lutuula lwa Paalamenti ey'omwenda, era baagala Paalamenti etunule mu tteeka ly'ekitongole ekifuga ebyokulonda, etteeka ery'okulonda omukulembeze w'eggwanga wamu n'ababaka ba Paalamenti nga kw'otadde n'erifuga ebibiina eby'enjawulo. Some of the issues we would like you to consider are reinstatement of the presidential term limit, creation of an independent electoral commission, reviewing the role of the military and the other security forces in the elections, and the role of army representatives in parliament. Abakulira enzikiriza ez'enjawulo baagala Paalamenti eyongere okulwanirira enkyukakyuka mu byobulamu, ebyobutonde, ebyenjigiriza ssaako n'eddembe ly'obuntu. This, in our view, depends a lot on wise leadership, guidance, and strong commitment to prevent and fight corruption in the sector. We are the voice of the voices. So these are the concerns of the people. And they have aired them to us, so we air them to you for debate and study. Don't respond to them. You are the ones who are supposed to respond to them, not us. Yes, Speaker of Parliament Rebecca Kadaga agamba nti bakutunula mu nsonga zino zonna ezireeteddwa. Ati kakati kyetaaga baleete gundi proposals tujja ziteesaako. Bwe bazireeta tujja ziteesaako, tewali mutawana. Okusaba kuno okw'enjawulo kukolebwa buli mwaka okusabira abakulembeze b'eggwanga ng'ekitundu ekyokubiri ekya Paalamenti tekinnatandika. Olunaku lwa leero bakuŋŋaanidde wansi w'omulamwa okugamba nti abaddu ba Katonda twegattire wamu ku lw'obulungi. Suhail Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.